Yes, buterevu tukwaniriza nate ku Focus TV erinyanze ade Wilberforce ekirime muyanja. Of course program muvubuka kola tukugamba ntandika katikati because now is the time. Bwe ngamba kutandika katikati waliwo abantu bangi bayina endowooza ez'enjawulo. Era ng'endowooza ezo zibaluma nnyo kubeera nga tezinnakuteekebwa mu nkola. Ekirala gwe mwennyini waŋŋamba nti there are million ideas, billion ideas eziziikiddwa nga teziteereddwa mu nkola. So lwaki tugamba muvubuka tandika katikati nti woofuna endowooza eyo gitandikeko esobole okuba nga ekuyamba. So basebo ne bannyabo ogwennaye kati oba leero tugenda kuba tusharinga business ideas naddala okulaba nga omuntu ayetaaga okulaba nga okola photography, business y'okukuba ebifaananyi n'okwata video ng'omulimu. Oyinza kubeera nga ogutandika otya, weetaagisa ki, ye waayi bagufunamu batya. Ebita tugenda kuba nga tubimanya naye nga si mulala ndi ne Musinguzi Henry olonno artist ekisooka, ekirala photographer, videographer, ebintu bingi byakola, scriptwriter, documentarist, byonna omukulu ono abikola nga siyinza kwerabira kugamba nti inspiration ya Focus TV oba Focus Pictures Uganda yava mu kirya films. Alhamdulillah. Buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo, bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo, gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala, olina birthday, baby shower oba just oyagala ka photoshoot. Bano nno tebakoma okwo, aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba, bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okuwandika ku ngoye sako n'ebirala bingi. Bano basange ku kitebe kyabwe ekikulu awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya awo ekibuga mu Town Council kulidda mu Kiganzi. Ate Kampala ku Jesco Plaza ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 806. Gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange, ate ku YouTube beba Focus TV yange. Soko buze ku balabi baffe. Balabi baffe omukama waffe omulungi yeebazibwe. Nga bwe bagambye erinnya Musinguzi Henry. Yes. Twebaza mukama. Waliyo ne liri eddala eri artist. Artist, the real guy. The real guy. Okategedde. So twebaza mukama nti oyina koyogedde kawo nti inspiration yaviira ddala ku kirya films. Oluusi naffe tuba tetumanyi tukola bukozi bintu nga bitambula. Ekirungi. Naye osanga omuntu mukubo n'akugwira. Kusiimye oli mulamu. Nkikugambye ng'oli mulamu. Ebimuli kala zonna z'ogenda okumpa olina ozimpa kati era nzifunye neeyanzizza. Amin. Ebimuli by'ogenda okumpa nga wali ng'oli mu lutooke ne banno nga mugeya. Yes. Neeyanzizza mbirabye kati. Ng'oli mulamu. Bwe twogera ku mulimu gw'ebifaananyi ne vidiyo njagala kikutematemera mu ngeri naawe oluusi gy'obadde tonnalowoozaako. Ye sekita enene nnyo gye simanyi gavumenti singa egiyingiramu n'egitegera kinaatutaasa oba kinaatukubya. Mwandyagadde egiyingiremu. Twandyagadde kubanga bw'oba otambula n'osanga omuntu atadde sprinter ng'alina ne kakamera ke oba akubisa simu n'agamba passport photos. Ayinza okuba nga ayingiza 5000 olunaku oba omutwalo naye nga naye akola mu bifaananyi. Era naye ali mu business ya photography. Ne tusanga abapaparazi be tuyita abapaparazi nga ye akeera ku makya n'akwata piki n'ateekamu amafuta n'abuuza tenti ziri luddawa. Ne bamugamba ziri mukono. Najja n'akubira Henry n'amugamba mulaga wa leero. Leero muli luddawa. Mbwa tulinayo okuziika ennaalya n'agaana nedda njagala kwanja bagaana nedda okukulina jjereyo wala. Embaga eri ludda wambwe eri kajjansi ng'agenda. Yenna gwasanze gwakuba. N'agenda n'abyoza n'adda. Naye ali mulimu gwe. Naye ali mulimu gwa bifaananyi. Twambuka. Yes. Kapitolo agenda akyuka. Kubano nga ye ayina waatuula ne bajja ne bamusanga awo ne bamuwa ssente n'agenda n'akola omukolo n'adda. N'adelivering ogwo naye ali mu bifaananyi.
netubayira omuntu akwata kamera n'akwata firimu zetuyita movies byolaba ebyo ku magic n'ebirala ebitambula ku TV zaffe ezawano kapita agenda ayambuka akyuka mu season mu bintu ebyo mulimu gwegumu gwa bifaananyi nakwata video netutuuka ku bano nga bo babeera mu kuba zi photoshots zokka basilayers bakuba bakampasas bakuba zi birthdays bakuba biki ebyo nga ye bw'omukwasa kwanjula nambaga tabisobola tabinaako buzibu netubaako nekino ekipya ekizze kati ki TikTok videos zino tulira abaana bano ba TikTokers ebintu bye bazannya buno video we bashooting obo n'obutunulira nga content ngaali well aligned bulungi nabo bali mulimu gwegumu oyo talina kyakwagaza gwa photoshoot tagaana kumanya nti olina ebifaananyi by'okwambu bya baby shower oba byaki tagaala bimanya naye ali mu mulimu sekita yemu netwambuka netutuuka ku bantu abakola events katugeze nga mulimu kuleta TVs kuleta screens kuvuga zi drone ebyo ebintu ebyo bityo abo nabo webali waliyo ne ba YouTubers nabo bakwata bwe bityo tukyali mulimu gwegumu twambuse tutuuse ku TV production era mu TV nabo bakuba bifaananyi bakwata na video very true okitegedde nabo bali mulimu gwa bifaananyi kati bw'otunulira TVs ennene nga tumentioninze by name the next medias NTV n'endala bwe zityo nabo bali mu mulimu gwegumu era tutakwewanirako nga akola twakuba nti mwawula kapito manyi bo bali mu birala namwe muli eno mu sekita yemu era nawo wamaliriza wali munda babeera bakuba bifaananyi era ne kamera zibeera zikwata video era nga batulaga ne tulabira ku mainstream ono nga tuli waka sebo Mr. Henry gw'ogenda tutwala wakuba twagala tu specializing tulabe nga omulabi waffe gwe tuguze endowooza y'ebifaananyi abaako naye bwe yeekwata oyo omulabi waffe kyova olaba njagadde tukikube wansi ne waggulu okusinziira ku kapito gw'ayina amanye wagenda kizibu nnyo okwogera ng'oyogerera mu ba passport photos nga waliwo alina obuwumbi bwe bwa ssente buli ku akawunti yeebuuza ntandikewo police station ntandikewo ki naye nga oyo ng'asobola okusituka lumu n'atandikawo TV station nga ye alaba tasobola kuyiribwa ku dduka eno ogenda kwata movies kwata nnyimba tabitegeera ebyo ne bwaba bitegeera bimenya biriko delivery mungi nga ye waliwo n'abano abakwata live stream ajja ne laptop ye n'aleeta router n'ateekawo kamera n'atandika kukwata ebintu nga bigenda straight ku Facebook ne ku YouTube ne ku TikTok naye ali mu sekita kati gwe mulabi waffe amaanyi g'owulira osobola genda wamu ebyo kati it is up to you kubanga byonna obisobola eno sekita eyaniriza buli omu engeri gyozzeemu ekulisiivinga kubamu akafaananyi gwe ng'oli awo nga okutta essimu yo ne weekuba ekifaananyi n'olaba nga bw'onyumye kati singa olina abalala b'okuba ne banyumanga gwe b'oyagala okunyuma ne bakusasula guba gufuuse mulimu it is all about having a money minded ideas nga buli wobeera onawo n'obeera olowoleza mu ssente it is very okay kiki lowooza mu ssente nga zakukola nga si zakubba Clear Films director bino byonna inspiration y'ogweyo evaawa era nga okugamba nti owaaye kandeka emirimu giri gyonna nzire wano ebintu bino nali sibitegeera nnyo nga bw'ogambye nti inspiration yo yava mu Clear Films eyange yava mu musajja gwe bayita Mr. Albert Ruswata musajja mu Nakatemba esaawa zina TV gy'amanaginga awo bagiyita Tage TV omusajja oyo nali naakamala senior 6 nandaba yali anjagaddeko nga ndi mu MDD nali muyimbi mulungi muzanyi mulungi mu Nakatemba oli omulungi ng'osobola okuzanya nga nsesa buli kimpita mu maaso ng'ebigambo tebinzigwako naye musajja bwe ndaba nanga naye omanyi engeri gy'oli mu art industry ebintu ndaba gy'olaga kyandibadde kirungi n'osoma n'emirimu nga giri mu bintu byebimu emuga naye oza tontomeza nangamba mutuukirira olw'okuba gye nali nsomera yajja n'abeerako jaaji nga kuolwo nga nze ndi nakinku kuolwo olunaku mbeerawo ku mawulire ku front page nga kwendi nali mu high school nga nze ndi ku front page ezaawantu nulira agamba ebiseera ebyo nga nabe AK47 webali nga tannawummula emirembe mukwano gwange twakikubanga nnyo era omusajja bwe yalaba nga onomuliddemu akeno n'angamba omanyi mu kifo ky'ogenda kusoma biri ebirala soma ebintu nga biri mu area y'emu naawe gy'okola bifaananyi video kukwata movies n'ebirala otambuliremu eyo area bwetu
era ne mwebaza kuba saatomera. Mwebaza kuba saatomera. So bwe kitubwe twakitandika ne kati kyovola bemirimu gigenda gitambula mpola mpola era nebaza Mukama nti bantu bangi nange bwe ntula bwentyo ne ntunuliranga waliwo abaana b'endaba abatambudde abazze ng'oli azze nga tamanyi kiddako n'omugamba kwata wano nja kuyambako gwe n'oteekayo ekigere n'akwatirira n'otambula w'otuuka kati nga naye ayina waali ogabugambi yeesina awo omuddu ne Katonda ne bwatwala omuddu we omukulu amala okuguza endowooza eyo era naawe ekuyingira ogitwala kiki kye watandika otya okulaba nga naawe webbula kwasirowooza nti walina millions of money era tezaaliwo how did you start up okulaba nga tulaba Kiriya Films International kati gyemmanyi kati waliwo very many films of capital nalina human capital nga yasinga obwongo nga nzikiriza mu kintu era nakikkiriza nnyo neŋŋamba kino sigenda kwekwasa bye sirina okufuna kyenjagala kanneesibe ku bino ebitono byendabawo tusimbule kasukwekwese byennina nalina bwongo nenumbirawo ku kampasi nensoma bintu byebimu nentandikirawo nenyingira ekibuga sente walina bwongo yadde era kapito wange yasooka gwe nateeka mu gaali 2,200 kupangisa kifo na kupangisa kompyuta zaaliwo natuuka butuusi awo neŋŋamba ojja kusimba wakati omulabi wa Focus TV tugenda twogera endowooza olina akuwa endowooza inagamba munatandika siina kyennina ekigambo ekyo kiwulikika bulala era abamu bagamba awo ba inspirational speakers batama bakitwala bwe bati naye ye yatandise 2,200 kupangisa kifo wagenda tuula obwongo bwakimanyi alina byayagala okutandikako era olw'okuba nti nali mmanyi byengenda okukola byetaagisibwa mu kaseera ako nemmanya kiyinza okuba ekizibu mu kusooka naye nja kutegeerekekwa mpolampola era abantu bajja era kati bajja nakwata 2,200 nenga sasula ku Jesco nentuula nasangawo kompyuta neŋŋamba okenze nkola video editing abazirina muzireete wano ng'omwezi gugwa nga tofunyeyo yadde 10,000 naye olina okuteekamu 2 ogwo omwezi ne gugwa nenzaako kati onyuka ng'olinamu 2 ne weebuuza zino 2 ziteeke mu taxi ngende ewaka oba nzirye kati bw'ozirya ogenda tambulawo bw'otambulawo ogenda osumagira mu mmotoka ng'olina okategedde bw'osalawo okulinnya taxi togenda kulya enjala egenda kukuluma bw'osalawo okulya ogenda kutambula obaamu neeza ng'olwo olunaku lubadde bulungi olala olina okubaamu n'10 n'obutabeereramu ddala kati ng'olina okulamaga ekkuba eryokwata emaini odde ewaka okategedde naye akakaseera kaali kalungi nnyo katuyigiriza nti kati bw'oba osobola okuyitamu ako tewali kira kisobola kukukanga mu kibuga tewali absolutely nothing bw'oba asobola okuyiriba eyo embeera kubanga tolina ssente ogambye ekifo kya 2,200 naye omala omwezi nga towezezza na 10 olwo ne 10 okuliweza nga weefiiriza bingi nnyo naye Mukama yatuyamba era tuli wano kati tuli ku program Muvubuka Kola eri very sponsored by our own Focus TV Focus group yange abanono basale mu kuteekateeka emikolo omukulu mukozi wa mikolo events planner akolera emikolo gwo okuva kutandika paka kukomera ng'ate ne Focus TV Focus group era gwe mulama kwe tutambulira amina so tukujjukiza nti bwogera no subscribinga ofuna ebintu bingi business ideas ezenjawulo manyi bangi twetaaga okumanya engeri gye tuyinza okukolamu oyo tuyinza oteeka ssente kiki tuyinza okukola n'ofunamu akasente mulimu ki goyinza okuinvestingamu oli abalina akasente kaabwe naye nga banoonya kye bayinza oziteekamu okusinziira ku experience n'ebbanga lyobadde mu field eno nvaayo ku methods engeri ez'enjawulo omuntu z'asobola okutandika bizinensi ya photography methods ez'enjawulo esooka bw'oba Mukama akuyambye n'obisoma ng'osomyeko journalism ate gweobeera ku mwanjo nnyo obeera the best candidate okuyingira field eyo kubanga ogenda ku bifaananyi bya mawulire bya mikolo nga gya TV zoba zaaki kubanga obisomyeko bw'obanga tobisomyeko ng'omuntu ayise mu journalism osobola okunoonya ine university oba ine institute n'osomako ku bintu byebimu photography and videography so si kumala gaveno n'obigwamu bugu no ekyo nakyo osobola okukikolera bangi naye ebbanga ly'omala nga weewaze okusasula ebisale ebiri eri waggulu ojja bisasulira eno mu kukola ogenda kukola loosi mungi bagenda kuliserespectinga nnyo ogenda kubanga ng'oluusi n'okunjaga nga mwekuli nga tomanyi how to handle people byonna byonna ebyo ogenda bisasula mu nkola eyo ng'otambula
okitegeera so it is better bw'oyita eri omanyi how to handle clients, how to behave, ebintu ogenda bikola otyo, ogenda bitambuza otya in case of challenges, ocommunicatinga n'abantu ate n'ekirala ofunirawo ba clients abasooka beba hobbies and OGs b'osoma nabo. Okitegedde ko bw'omumaliriza ojja kwesanga ono agenze mu bwa doctor, ono agenze mu engineer, ono agenze mu kutunda ngoye, kyekirungi ky'okuyitako ku ssomero ovayo ne ba client abasooka abo ojja nabo ng'oyingira mu working area. Naye bw'obiyingiramu ng'obisanzeeko street approach esooka bw'oba osobodde bisome wandibadde okwendakokko n'obangukako kubanga ojja kubanga okuba all areas mu ba customers, okuba mu bali abasomeka ab'amasuuti, okuba ne mu bano bantu baffe ba wansi. Naye ng'ate bonna oba obeetaaga, naye bw'oba toyambusaako eri okusoma, yes olukisa kya Katonda naye oyinza okuyitayo, naye era still bintu bingi ebigenda okuyitako kubanga photographer omulungi ye photographer wa paperwork, okukola documentaries bijja kwetaagisa kola invoice, okubanga ng'olina account mu banka ng'eri mu mannya geeyo, oli registered ng'oli legit ng'osobola naawe okubagayininga ng'obanjiza mwaka obanjiza myezi ng'etaano. Kati bw'oba tewasomako oba oyagala sente zo okoledde oba ofunira obeera freelancer, which is also very okay. Naye ng'ate kiri kiba kisingako ku kino lwakiŋŋamba different approach nti abalaba ba Focus TV bamuvubuka kola ayagala kumanya nyinza kitandika ntya. Kazi approach esooka ogambye kyandibadde kirungi ofune ebbanguliro. Does it mean nti olina genda mu institution yokka oba nsobola okugyewa director kiriya films nambangula mukaawo nentandika okukola? Osobola n'okujja ewange n'osoma. Osobola ogenda any nearby friend of yours ng'ayinawo sityo, naye kirungi otuukeko ku bantu basooke bakusomeseko okkirize okusomesebwa. Okkirize kubanga ebbanga ly'omala ng'osomesebwa, ebbanga ly'omala ng'okozesebwa, eryo ebbanga likuyambako okweteekateeka ggwe okukozesa abalala. Okitegedde? Ebbanga ly'omala ng'oli obedient, olina by'ogoberera, oli mwetowaze eri omuntu, ng'okyasobola oli okukusoza n'akuvuma enkya n'okeera n'ojja. Ekyo kintu kikuwa nnyo amaanyi, kikufuula muntu w'amaanyi mu kaseera nga kati yeggwe okozesa abalala. Bw'ogaana okukiyitamu, trust me naawe ogenda kisasula ng'otuusa okuba nga gwakozesa. Okay, omulala ayinza okuba ndi eyo nyinawoko ka capital kange oba obusente bwange. Kino ekibuuzo abantu balira nnyo kibuuza, naye nyina era bwe naddamu ne mugamba ekyamazima ojja kubeera ne ssente ze era zigaane, bizinesi egaane. Kyetaagisa yambuuza kyetaagisa ssente mmeka okutandika omulimu ogwo gw'okola? Oyinza muddamu ki? Tekuli ssente za nkalaakalira oba ssente eziri awo z'osobola okugamba nti ssente bwe zityo. Ky'oba olaba nti waliwo ayo asobola okuzimba akeedi alina capital we n'azimba ekisenge kimu. Kati bw'oleetawo awo ekibuuzo n'obuuza wano weetaaga ssente mmeka, ansa eyinza okubula. Naye ekikulu kiri nti gwe by'oyagala okukola ogenda bikola ng'obyagala oba ogenda bikola kubanga olina ssente. Ninawo ssente zange nze njagala kyenfunamu ssente. Ewaffe tojja mu bifaananyi tojja. Ewaffe tojja bireke. Anoonyeeyo omulimu omulala. Anoonye omulimu omulala. Ewaffe jangu ng'obyagala, jangu ng'obitegeera, jangu ng'olina ati mu mutwe ng'osobola okutunulira n'ogamba ono kanzigye ekifaananyi bwe kityo. Kati ekyo bw'omala okukifuna, kati kwata ssente ntono z'olina. Osobola okugula kamera z'okusinziira ku ssente z'olina. Obusobozi bwo. Oye abalala osobola okutusosingako abazadde bo ne bakugulira. Kola budget yo, naye byonna byonna okubikola sooka obiyige nga tonnaba kubiyingira ne ssente zo. Jangu obiyiga obitegeere. Kati awo manye nti kati ki ekiriwo ki ekitambula, akasente konna k'olina millions 3 zitandika, millions 10 zitandika, n'obukadde 10 bwonna butandika. Ne bw'oba tolina kamera osobola okubeera ne kompyuta yo n'opangisa kamera kuba zina ne bazikuwa n'ogenda n'okola. At the end of the day mwena mumaliriza nga mukoze. So teweetaaga ssente nga oli akugambye nti bw'onoofuna millions 10 ojja kola nga gwe ngamba millions 10 oyinza okwesanga omaze emyaka 10 gy'omaze mu nsi ng'okola toweezaako millions 5. Kitegeeza omulimu ogenda gugoba togenda guyingira. So ebya capital y'omunene sooke tubireke. Mu bwongo obwo ebintu byagala okuyingira obyagala sooka obyagale then ojje ebirala tujja ofune abantu abo bali mu ekyo ekintu bakuyambeko otambula bulungi okola connections nnungi beera ne ba customer gw'ofunye asooka mukwate bulungi akuwe customer omulala customer gw'ofuna mukwate bulungi
Bible tugamba beera mwesigwa mu kantu akatono Katonda akwesigisa ebinene. Kati totandika kulowooleza ku biri ebinene nga bino ebitono bikyakulemye okukwasaganya. Photoshoot w'emitwalo 5 obugobe. No swano bukuba naye nota delivering. Bya lesi yampa sente mmeka oyo ankubira amasimu annyombesa yampa sente mmeka abantu batuwa bukadde na bukadde gwa emitwalo 5 mmanyi ozoogerera nsono bikudiza ebifaananyi byo kati awo omanya oyo bw'atuula mu kifo nga mulimu abaagala okuwa omulimu akuba emmeeza n'agamba oyo temumuwa olaba nebyange teyabizza kyekirungi ky'obwesigwa n'okudeliveringa mu bwangu toconsideringa sente. Actually you need to deliver more than what you are paid for. Yes. Olina okudeliveringa ekyo ekisukka kye bakusasulidde. Okitegedde. Ate kiyinza okutaba nga kiri tangible nga kirabibwako naye amaanyi gossaamu. Kuba gy'okoma okubanga ossaamu amaanyi matono kubanga bakuwadde sente entono. Ne bwe banaakuwa ennyingi tewali kipya ky'ogenda tulimba. Ogenda sigala era okola ekyo kyennyini ky'obadde. Kubanga bwe nze ne nkugamba njagala kunkolera kino ne nkuwa ssente ne zibanga entono n'okola ekyo muli neebuuza ne bwe naakuwa ennyingi kapya kikogenda okugattako awo kubanga ojja kusigala gwe omu. Omuntu omugezi ne bw'aba akola ekintu ekitono era amagezi ge gakola naye omusiru ne bw'oba okola ekinene era osigala okozesa ki busiru. Gamba amiina. Amiina. Okay. Byenjizeemu naddala mu paati eyo wogambidde engeri gy'oyinza otandikamu. One, omulabi wa Focus TV agobera muvubuka kola oyinza okuba olina ssente z'olina naye omukulu agambye tekyetaagisa how much do you have, kyetaagisa igwe oyagala ekyo ky'ogenda okukola. Secondly, ofunye connection oba ofunye omuntu yenna akirimu. Kuba osembeza omuntu oyo akirimu ekitegeeza ogenda kutandika ng'ofunira ddala okuva ku source entuufu. Dani okuvaayo n'ombuuza kiriya films director n'obukadde bwange 5 n'akuguliza kamera n'akuguliza ettaala n'akuguliza biki n'abikuwaawo. Then what? Ko ogenda bigula sente ojja zifuna ogenda n'otunda ente. Ogenda n'ogamba ettaka lya jjajja nga tolina answer. N'obigula n'obiteeka abakirante ne babula. Nobeerawo ng'okanudde maaso. So ekikulu kiri nti sooka obiyige tambula mpola mpola nga bw'ofuna bakasitoma nga bw'olaba abantu then bw'ofuna connection bw'ofuna friends ne bw'obiyingira banguwa okumanya what you are doing. Ate ennaku zino social media yazze. Social media kuyambako n'oboosting ebintu ebirungi ne bitambula. Ojja kulaba nga ne bitambula omulimu si mubi mulungi. Ne gavumenti esobola otutunulamu ne tukolera ne ministry. Very true. Ng'erimu photography oyo. Bwetyo. Kanyomero ki ku mirimu gye watunnyonnyoddeko osinga okuwulira nga okwenyumirizaamu nnyo? Wagambye mulimu categories nyingi mu photography. Gwe waawo wogamba naye wano awo osivaawo. Ndi nnyo mu mikolo naye eri waggulu mu documentary walungi. Eri waggulu mu documentaries. Wadde oli mu mikolo? Ndi mu mikolo. Naye documentaries byonna mbikozeeko, movies nzikozeeko nyingi, nkozeeko movies nyingi, ennyimba nzikutte. Byonna mbikutte naye olengera eri mu documentaries walungi tobeera nnyo bize nnyo okumalanga mwaka mulamba okola emirungi gy'esatu bityo naye ng'ate akasente gyekali. Kano ke kasembayo mu paati yaffe wano. Mu bino byonna byozze ng'oyitamu nga bw'ogambye nti mulimu documentaries waliwo walungi nnyo naye ogamba oli mu mikolo nawo ogambye nawo wasaba. Yes. Walungi. Kiki ekyo ekyosinga okugamba oba kyoyinza okugamba nze ekikontradicting oba ekyawula bino ebirala kyewazuula mu zino specification z'ogambye kiki ekibikwagazisa bino? What is that specific? Yogamba nti lwaki nyina okubeera mu mikolo oba lwaki documentary lwaki kino over others. Ebirungi ebiri wano mu mikolo nti oli akuwa ssente katugeze omukolo osabye millions 5. Yes. Nakuwa millions 5 oba 7. Nti ojja kufisaako z'ofisaako ng'omaze okukola byonna. Oyinza okuba ng'ofisaako millions nga 3 ku millions 5 oba ofisaako millions nga 2 ku millions 5 oziba millions nga 7 ofisaako nga 4 aba nga 3 era sente ziba nnungi
obanga ofunye emirimu nga mingi oyinza okubanga nga olina obuzibu bwa ssente nga ggwe omuntu n'akuwa ssente kizibu nnyo wano adda okujja ewange n'oŋŋamba nkuwa emitwalo 10 nga ajja kukuwola nga tegiri mu magoba bwe mba nsobola ogikuwa tolinayo bantu 2 basatu basobola okukuwola ssente ezo naye omuntu bwajja n'akwezigisa ssente n'akugamba nti ono deposit ojja kunkolera omukolo mu myezi 3 mu maaso that means bw'obanga oli well strategic osobola n'okukwata ssente zo n'ozikozesaamu ekira ne zibanga loan n'oddamu ng'olina ssente ezo zifunye n'okola ekyo ekintu ekyo n'odelivaringa ne weesanga nti ezo ssente zijja ne zikuyambako okutereeza ebintu ebirala oba oluusi kuzza mu bizinesi zotasobola kufunanga loan ew'omuntu naye kira nti akuwadde loan nga totegedde oyogeredde mu millions of money kyakukanyambye okuggalawo paati yaffe wano tugenda kudda ne part 2 nga tulaba how do I make money in photography nkola ntya ssente mu photography business abantu bangi tebasharingawo nnyo bakuba bali naye njagala mu interview yaffe eno part 2 of course tubenga tusharinga engeri gy'okola ssente mu photography bali nnyo okubeera ng'olaba Focus TV for now part 1 nvubuka kola subscribinga olindire part ey'okubiri bye bye ku subscribinga ku Focus TV yange bingi